Wente ya tugende masa tende teka tuwenga tandika filmu ya Fesadesha Film Production ino tugitandise tugende masa ne kitundu kya fekyo kubiri atende te iranga twagala tumanye ku mulundi guno nda wa Love Triangle je bigwera tuchatandika butandise iranga tugende maso era banefaba Marash Film Production beba kuletedde filimu eno ekitundu ekyokubiri kyetandise so nga twagala kumenya ludda wajje bigwera etandika butandise Marash Film Production beba kuletedde ekyatandika butandise era tugende maaso pato eya Love Triangle obwesigwa mu bufumbo ekintu ekyo tekirabika Mawuso Saidi executive producer wa filimu tukyatandika butandise songo olugero era lwawandikibwa Namwanje Sofia ekyatandika butandise The Love Triangle music by David Rutalo ekyali ntandikwa Sembati Ashraf King ne Serunya Kaddu Ernest beba director of photography atenga Nsamba Robert Mawuso Saidi Namwanje Sofia locations manager Serunya Kaddu Ernest Mawuso Saidi screenplay ngagamba Sembati Ashraf King editor film eno Namwanje Sofia ne Serunya Kaddu Ernest beba director bayo etandika butandise Namwanje Sofia akomyewo atenga yimuzanyi wa film akulembedde Kabuye Israel Mirembe Florence atenga ne Rachel Mutabaza akomyewo tukyatandika butandise Muzeyi Matias Sali ne tugenda banga tumulako bulambalamba Serunya Kaddu Ernest naye nga kwali nnyo atenga ne Mawuso Saidi tugende batumusinkana bulambalamba kaakano otandikira Kyaloni yali yafuna omusajja amwagala naye ebintu by'obufumbo bikyukamu ebiseera ebisinga abantu kasita batandika okumenyeragana akebera ku ssaawa omwami tamulaba bwadda kyava jjaawo mulemu awo ye Sofia Namwanje oligino nemuze ndikola ntya bannange mwana gwe wenkulaba omutima ne ku ng'asooka apowamu awo ekete fesi ne bagisiiga enziro onsingira oba akomawo ejuli bannange bali obakubya subi switi buli kimu kirina laba yafuna amwagala abali abagenda okula nga aliwo akonkona oba yeye lubuto lukulidde ddala kyava jaggulewo nkwana sanyukidde ddala munnangoze okundabako muganda wange ye Mirembe Florence efirimu egenda maaso laba kakati mukaseera kano muganda wagenda okujja omwami gyali Katonda watu tagami nti tubeyukanye ekirabe olulyo lwaffe nani nga muganda talina buzibu omwami wange muganda wava mukubeyuka alabye nga okudda akasijja kusoboka n'asala wajja ayitire wano anaagenda enkya kuba abudde kiro jagala uyo olubuto lukulire na tumbo ali wan expecting madam expecting ono yawula ebyokuzaala si byaliko naga nze saala kunyononera figa okuzaala butonde naye mbu figa zonooneka abamu bafuna ze black crossing n'abanga ayonoonesa batakyalina gwakuba kali nga mugampulira nkoye wabula naye nga yonna gyava Mukama yamanyi amugambe yeetereze agenda nkya
kyava ayitawo amulage waawumulira. Yes dear. Yatuuka oluvannyuma ye Kabuye Israel kyava ajja amukuliseeyo kulikayo mukwano naye omukwano siguliiko myaka yamusiima awula gwayagala kati mbu yaluddeyo abadde obwedde omukyala yeebuuza omwami lwakitadda naye ng'ate emyaka gy'omwami gyaliko gye emyaka egibeyuka era kati yamunnyonnyola amugaye ekimulwisizaayo leero taata we yabadde mulwadde ng'era omusajja yena obuvunaanyizibwa oba tolina kuleka niweraliikiriza omukyala talina mbuzibu mukyo kyava mugamba nno mulamu waali wano azze ekikeerezi naye nno namugamba eddaani gy'oli ngwini lwaki simubuuzizaako nga tanneebaka ngwini ate yamanyi oli mu kisenge weebase era agenza atidde njagala olabe kano nsiwale buzibu naawe tinaaba simulabye naye ndajja mulaba ndowooza sikiwaani ekyana agenda sinda mulaba ye Kabuye Israel laba laba yagenda maaso alaga omwami ne waaba alabye mulamu we tamulaga nti yazze kiro nnyo oba yategedde ndi yazze kiro njagala olabe kyava asituka baagala nokamala omukwano ogulo ntogulabanga kakati nenkera ku makya kyala akedde ku makya ng'era omanyi munanga abakyala b'embuto era akola emirimu gye ng'atudde awo tugenda maaso aba akyatunula ogenda okwetegereza Katonda wattu waliwo byalabye wano mu ngoye kale kiganda kye ne kivaayo kakati nawe lyagala kgenda laba tayagala mulamu amanye nti yazze obudde obw'ekiro era ayagala akwate ekkuba agende nga tannamulaba n'agaanya omusajja ajja twogerera engeri gye nazzeemu ekiro omusajja taagamba abe waabwe nti abe batambula nnyo n'agaa siwalina buzibu naye nze mpulira n'okuswala nswadde yemuula mugano naawe olina akatijjo kali nga mugamba nkolezeeko oyagala nnyo okulaba ebitakwatako naye ni biki binaate kakati alina ze yazze nazo bano abawala babeera bagezi nnyo abawala b'ekibuga ateeka engoye mu kisawo gy'agenda okutambulira ajja neza ayambadde ne mu kisawo n'aba akoza ssaamuko egenda maaso kakati oluvannyuma mutaka aba ali wano yafuna essimu kakati bw'afuna essimu nga Hana amukubira Hana mukazi wa munywanyi wali e Bulaaya naye mukwano gwe yamulekera obuvunaanyizibwa namugamba mukazi wange bw'aba alina obwetaavu bwonna olina okulekani omuyamba ng'era omanyi ab'emikwano kati agenda omuyita omukazi ono oba ali ku ki oba alina obuzibu bwonna bwafunyeemu kati ng'ayita ni omukazi abadde ki kati yakola nsobi yava akumamu awo efirimu egenda maaso kati sebo omukazi woono musajja amuzimbira enju n'aleka omwe ekimuli kinyirira kati kumba obutonde bubanja kati akumanya nabo abakazi bakambwe akubira mukwano gwa bba musajja agenda okuwula engombe evuga n'amanya ze kati bwekimanya ni omusajja ze nekidda mu nju kimukubidde nekitayogera kati nalowooza ni omuntu wakubira essimu n'atayogera wateekeddwa okubaawo embeera
Ono bw'akuba engombe nga teri amuggulira kye yakola kwe kuyingira munda. Geeti tebadde nsibe naye teri amuggulira. Jjukira mukazi wa mukwano gwe alina okuba ne afaayo. Kali liri mu kisenge. Kali wakuba nga takwata ate ennyumba nzigule. Hana kali sebo yamusanga agudde eno ku kisenge. Uwo yobadde ki? Hana ng'ayiikayiika alinga atalina magumba. Hana obayira ekibwojo. Hana laba Hana kweni obadde ki bannange? Yagonze bano abakazi balina amapama. Kati yagenda okuleeta amazzi okugenda okudda. Hana ate olazeewa Hana where are you Hana kale kumbe Hana ali mu kava. Naye bamuyita Rachel Mutabaazi Original Names. Ngeni bannange efirimu egenda mu maaso. kikigenda mu maaso. Kwini kikyate Obadde ki? efirimu egenda mu maaso. Omuntu abadde ali omuyinga ayiikayiika abadde ayagala obuyambi. Ne kaakati Henry oli muntu alina amaaso era alaba abantu obulwadde obubaluma na mpisa okije empisa erina bawonya. Kikyolaba buntunulira maaso bannange Henry. Gwini gwe saagala muzannyo nze tonsonga mu bugalo. Simanyi oli mufumbo. Nagamba oli mufumbo naye nange mukwano gwe yansuula mu kiyumba kino nze sina na buddukiro. Henry okimanyi gwe buddukiro Henry. Anna ekyo tekijja kukola Anna. Era gwe mulundi gwensembye okuzannya naawe nze tonsonga bugalo. Nze toddamu byakunsonga bugalo. Omuntu bagamba nti akwagala aba akwagala ne oli wano wakeewunza weewunza. Ani gw'ogamba okwewunza? Efirimu egenda mu maaso. No please, Hana kali ng'amugamba ebyo birekeraawo. we can't do this. Nange sijja kuleka genda. Omukazi n'ataama. Hana ndi mufumbo. Nange ndi mufumbo era nkimanyi oli mufumbo. Wali olabyeko omukazi aleepinga omusajja. Omukazi bw'aba tolaba nti omusajja atabukanga naye omukazi bw'aba nga ate yakirimu. Andeka nze twala eri wenyiririze mumuli. Wenyirizanyiriza. Ngeni gwe nkulaba ebyo oliko osaaga kakati n'oluvannyuma. Ono alina ekintu kyalina ekyana bali mu za Atalanta mu mapolifusi. Lwaki onnindye nti ofunye obuzibu? Alina ekizibu ekimusumba ne tasobola kuleka ne akigamba mukazi we. Waliwo ekigambo ekyolaba n'okigamba mukazi wo ng'ali lubuto embeera neyongera kutaama. Ne bwe mbanga nkukoze eki tonkyawa. Yamugamba ebizibu bibeerayo mu nsi n'ebikemo biyitirivu. Agezaako mwegayirira ne balibaawo embeera yonna aleme kuleka ndi amukyawa. Owulidde mukwano? N'agamba toyinza kuteebereza oba nkwagala kwenkana ki. Kati kumbe ono yabadde ayoza engoye alina kye yazudde mu ngoye z'omwami. Manyi abaami bagenda nnyo mulingi bakuba ebikonde ne bambala giravuzi nako obutazimba. Kubanga bw'okuba ebikonde nga nako tozambaza nako zizimba giravuzi nga tekuli. Ebuli ennaku 3 zokka. Kati enkya naye bambi afaayo. Ate ebiseera ebisinga n'ensobi azeetonda tannazikola. Omanyi waliwo abasajja abakola ensobi nga bazikozesa kasonso bajjoogo. Kakano kye balina okukola. Kati ndoza muzeeyi kamutwale. Kalese. Lodi yalina okuleka ni atwala kitaawe mu ddwaliro. Taata yali mugonvugonvu. Njagala olabe. Era yawerekera omukyala n'amuzeeka naye oluvannyuma taata mugonvu. Bamugamba taata ajja kuba nga atereera singa anaamirira eddagala mu budde.
eddagala linalimirira mu budde mati ya sali kati mugakyo gamba obulamu bwange oyinza obunsinza obwagala nange obulamu bwange mbwagala era ekintu kyokulabika nnimira eddagala nja kulimira bulamalamba eddagala nja kulimira balina okuleka ne bamukebera okulabira eddala nti embeera gyalimu yeyo entuufu ngoni tewali buzibu gweni kale bamwebaliza ddala okamala gweni muzeeyi jangu tuve wano taata we mugonvugonvu yajja amugyewo neri kantambule kakano hana ali wano n'agamba olwekyo mutabaazi oluvannyuma loodi yajja ng'amaze okujja kitaye mu ddwaliro yamukubiranga essimu ssebo ng'amulemerako n'agamba nenkuyise kwetondera weni okwetonda we munnange saagala abantu bagende balowooze ndi munnange waliwo embeera mukazi waawo akwata abasajja ngoyi nange sooka ojje yeetonze wa mukazi we ku bintu ebimu wabula lwakuba omwami ono naye alina ekimuwujja laba ebyuma byazanyiramu onoofuna ekyokunywa henule yamugaa kankuletera ekyokunywa nekyebitugula kikazi kya mukwano gwe ali Bulaaya kaakati no yasooka n'akirowoozaamu awo okuteekawo olukonko olw'amaanyi mukwano gwe alimbuuza mukazi wange lwaki wamukyawa gwe nakulekera omulabirire kati yabirowoozaamu naye kanyini alina omukazi ali eka olubuto lukulu efirimu egenda maaso yamwebaza kati ogenda kunywa kakunywa kokka munange luli nakuyisa bubi nendyoka ntabuka mukazi atabuka bwatyo bannange aba mperempe nesigenda kuddamu kutabukira munange nenange munange ate obutonde bwe bubanja naawe okiraba oba muntu lwakuba munange toba nakisa naye omuntu era alina ekisa munoomulaba nti ate munange weetaaga omuyambe abange yeetonda ate bw'asaba abe ng'akola kyayambibwa efirimu egenda maaso ono ena alaga talina buzibu kirina empisa kale kasita weetonze nja kuba nkulaba kati ono engeri gyagende mu tawuni kyamusaba kitwaleko bambi ntwalako bambi nange mbadde ndabye ngendo nona mu kibuga bambi we nti wali buzibu kikazi kya mukazi we nagambye producer Marash Film Production efirimu egenda maaso twagala kumanya Ludaja Bigwera obeera ne mukazi wa mukwano gwo kakati omukazi ono agenda mu tawuni n'ayambala uno omusajja gyava mu fumbo naye kino ekikazi kyambala kane banengo bakanyumidde kano tekakuswaze ngeni ekyamazima olimba okwo waliwo omukazi ayambala obugoye n'olabanga ataddewa magulu oba miyini kati kyamusiikira obunyeebwa kwene yinza ani atazza ku musango kuba ne Katonda asonyiwa baziza misango kati wenaba sinagiza netunda ki ekituufu waliwo ekintu ekikuyitirirako bayinza okuteerawo ekiyembe ekito n'ekiboona kati adde bambadde ogende Kampala ene mwana gonsinziza akiri era naawe olina akiri amusinziza akiri njangu olabe mukwano gwe yagula ekitanda wangi bannange nekimwawula kaakati nogenda okuvaawo kyekiva kijjawo engoye ze bino byemukuba obwekyayi nemuderi nemwebaka nemubanga abafu afuluuta kale kyakwata engoye ze mutaka ali eri agudde ebyekiyayi agenda okudda engulu baade bamutidde miguwa bagiyita love triangle obwesigwa mu bufumbo
kati agenda okuddamu akategeera obudde bwagenze dda bannange engoye zange efirimu egenda maaso. I have to go back home. Ana nawe kwa kakati ayagala agende ku mirimu naawe topapa kati weni kati abewaka kweni toddamu kyogera nekimusiiringa kakati noono ali eno olubuto olutandise omuluma mwami talika luto lwali lukulumyeko n'owulira nga lukusimba ayagala kaaba muntu mukulu naye awula ayagala kaaba ayagala akubira ebba bannange embuto nazo zeetumiikiriza kakano ssebo enula omukazi yamuze eno n'amubikka agenda okulengera mukazi we akuba olubuto lumusimbye naye lumusimbidde mukyala wange gweni omukazi akuba gweni alenze ndi musajja ono sooka omuveeko nze manyi kyomugamba nze manyi kyokka ogenda neweesiba ku bakazi gyobeera ffe tuli basajja banno kalina oyo omukazi omukadde nnyoko mulaba bamunyumya mu bantu mbw'ali lubuto agenda kukuzzaako oli nnyoko nze kyana ngini amanyi okukola bino kale ono yakuba essimu omusajja takwata kumbe bamubisse ebisambi ebipya kakano twadda ku mulimu gye yatuukira efirimu egenda maaso yatuukira ku mulimu kakano bakeddeku wano simu nga baagala kumanya oba loodi yasuze ku mulimu alina bye yasudiza akola ebitamuganyiza kuddaka bannange simu teriiko genda abisitaani nnyo kale obusungu bwamukwata yagenze n'ayenda naye kennyini amaanyi gamuwedde kati yajja amuyise kiki leero kyompitidde n'agamba olaba byaweddewo ebyange nawe saagala kuddamu kuleka ni onsimaasima leka naawe ko simaasima era basima yeesimye kati weekyanga muki olowooza kati wanjagaddeko ogenda kudduka budusi sigwe wankemye laba gusitaani ogunyirivu guno sebo wamaze okuleka ni ofuna kyoyagala kati ogenda nze naawe ani adde ayagala ki kintu kino saagala kulabika ndi okalubiriza embeera naganze sikwagala okimanyi ndi musajja alina omukazi naawe oli mukazi wa muganda wa mukwano gwange maama ebyo tolina nsonyi byogera gwe bagambye gwasosokola ekyafaayo kyemufumbo okwenda abafumbo benda era naamugamba ebyo gwomanyi oba tebikwatako nze bikomyawo kati ogenza otya sawa nsiriva nsituula kakati sebo omukazi ng'asooka apoteza omusajja ono ali mu poloteeri ngeni si gwasoose ate abasajja abategeera tayagala mukazi omu bw'ozaala ebyana mu mukazi omu nga byonna biwutta saagala kumanya ndeka zoli gwenjagala oba namukadde toddamu kuyita mukazi wange namukaddeyo gwenjagala age is just a number waliwo ekitakula mukwano njawulo yayitawo kakati abaalika bamwetaaga ku mulimu
kyokka no buli wava omukyalo olubuto lumuluma enaku zino alina excuses nyingi mukazi watu yeewuunya naye baliwo emergency olwokera nti kwetwagala okubeera nga tukwasaganya alina omuguzi waliwo byalina okwasaganya ku mulimu ate nga ekiri ni buli kimu kyonna yakiddukanya kati yamuga atufe mukwano nkomawo bambi komawo omukwano gulinnya kyava ayita bagende ku mirimu kakati omukyala yasigadde waka aba ali awo agenda oku alina byaguddeku soka olindeku alina byeyalaba wano waliwo engeri y'ekirabo waliwo n'engeri y'ebbaasa kirabika omusajja bamutonera ebirabo baalina gy'abadde abitwala lwaki ate yandibadde akwekakweka ebirabo yagwa ku muvubuka ono n'amulagala ava era nga teyegomba kuddamu kulaba abavubuka balala kati yakwata ebbaluwa n'atandika ogisomamu yawulira nga omusaayi gudduse waliwo ebbaluwa gy'osoma omusaayi ne gudduka yatuulirawo wansi amaanyi nga gamuwedde efirimu egenda maaso kadi yakomawo oluvannyuma walaba ekirabo ekibadde ebuziizi nga kiri wano naye mbuuza omukazi engeri gye yakijjeeyo alina mu kusinda laafu eruma kobe wa myaka mikadde ng'oli nkaŋŋa bw'okaaba nkaindi wayonoona obudde bwange musajja gwe bannange ate butya waki tewaŋŋamba nti waliwo omukazi gw'olina omulala kali kumbono mbu nze nali mbiterese bino nanti ombuzaabuza mbwe nebadde surprise efirimu egenda maaso n'agamba lwaki twagenda maaso n'ofuna oyo mukazi wo n'abeera nga gw'oyagala n'abeera nga ye maama w'abaana bo nga yakufumbira okusinga okumalako emirembe leka musajja gwe twala eri obwenzi bukuunya ne munkoona kwini ate bino ebirabo tebitegeeza nti byange ebirabo tebitegeeza nti bampadde biwe kati yadduka yeewaka adduka agenda yaleeta akasamaalo ne bamukula omwana ate emmotoka enkadde etomera nnyo ebanga nnyondo yamukuba ebyuma kati nomanye ekyewuunyisa eyamukuba ebyuma ye taata wa Henry yennyini yava akwata omukazi ono yandibadde muka mwana we ng'amukwata asooka amuyingizemu ekisiivu wano egenda maaso ng'ayingira motoka buto ng'atwala mukazi mu ddwaliro oluvannyuma musawo agenda okujja eryali eddwaliro ebajjanjabiranga muzeeyi mukazi yafunye bisago ebyekika ekya waggulu kaakano oluvannyuma akaana kakaaba olukaaba mukazi yadduka buddusi n'ava ewaka kaana n'akamulekera ebbanga lyetoolooledde ddala kaana kaganya osirika ebitali bituufu mwana omutongo oyo maama we waasinga omwetaagira n'abanga yagenda
katamanyi mukazi we gyali. Ono yamugamba mukazi wo kasita mulamu ffe tusuubira. Toyina kulabika n'ekyo kyeraliikirirako. Kosita muŋŋambira nsonyiwe. N'agamba oba Kosita ali wammwe wandi munneetonderedde. N'amugamba sigenderako mwenyeeza. N'agamba nange kyemanyi Kosita akwagala. Kyetumanyi alidda. Kati kigenze. Awulira ayagala adamaale mukazi we. Mukazi nandeke wange. Waliwo ebintu by'okulagira n'ebyokusaba. Mukazi ajja kudda. Kale kumbe mukazi we yafuna accident. Maze ebbanga ali ku kitanda. Kyokka kitaawe kennyini yamutomera. Kaakano nno tuddako ewaka n'aluzaala. Yakwata ekkubo n'ajja. Hello. Owaye gyebale. Kaakano ssebo ono yajja anoonya Henry gy'akolera. Mukazi si mwangu. Manyiyo era mbadde nina empapula z'enjagala nsanuukireko so oyagala nsooka kirebe Firimu egenda maaso. Kati yalowooza ku ky'okumulinda ono omukazi si mwangu. Yalowooza ku ky'okulinda. Kati kumbe nno takyagenda nnyo ku mirimu. Kubanga alina okulabika nti awo omwana kyayi waka. Sebo ono omukazi yamulumba. Kale asooka neewunya engeri omukazi. Munnange mukwano kiki? Fuluma ebweru. Fuluma enju yange. Ani gw'omalako emirembe gwini ate henulongoba. Bane muno we baba kusubwa muno waba kusubwa omwana affe yali ati. Entwala eri amagalo. K'osobola okuzaala omwana otunulanga obugumba. Ono omukazi abeera anoonyereza buli kaseera bamugamba ndi mukazi w'oli yabula. Kalina gyakigale kwe ntolina by'ogenda kuggala. N'agamba nze sikwagala. Lwaki tonvaako? Enule ebyoliko oli ku bibyo. N'agamba nkizudde omukazi ono teyakuloga bulozi kyokka. Wabula nkirabye n'emyaka gyakusinga ge magezi gakusinga kono ntema. Ng'ani atema? Nze siina gye ntema. Nze ndi wano. Enule manya nze kulaba. Yawulira nno ng'emirembe gimuweddeko. Yawulira ng'emirembe gimuweddeko. Firimu egenda maaso. Ono genda okwetegereza omulwadde we Nazzingulu. Oba ng'owulira otya? Munnange. Katonda ayambe nadde engulu. Namugamba munnaye ovaawa. Ono yabuuza gy'ali kwe nti oli mu ddwaliro. Namugamba munnaye baakutomera n'enkuyamba. Ekyamazima yamutomera. Naye oba nga gwe jjanja gwe watomera tosobola kimugana nali nkusse. N'amweyanjulira. N'agamba ne wano banzijanjabira we nakulonda n'ensala lwe bankuleeta ojjanjabwe. Embeera y'omulwadde ebyuma byonna weebiri bapima ebbeere lisunda litya biwoolo ki ntununsi. Kaakano nno tudda ewaka agali amaka ge. Nakyala yuno ennaku emuyitiridde atuuse n'okusaba Katonda amugyewo. Waliwo ky'otayinza kugamba bantu nti omukazi gwe wali oyagala.
ono mulamu we muganda akosta omuto atali bubi mama kumenya abantu nyayo ki simmanyi simuli naye kale nga egenda maaso nini njagala kuwako surprise tebamanyi Costa gye yalaga ate guno si gwe mulundi ogusoose Costa okubula kati bayinza kakasa nti tajja kuddamu kulabika kwene nga lwaki mbonaabona bwe nti bannanga abantu bakola ensobi bayithawo omuntu ayingira obufumbo n'olowooza nti omusajja g'ofunye tali kunyiiza era bw'ali kunyiiza oli abya bw'abya n'omalamu omusubi ekyo olina okkirongoosaamu teri atasobya abantu basobya naye abantu bakuumagana nga basonyiwagana ebisobyo byabwe kwegamba nekiva mu byaki nekidda mu kyakuumagana ngenda mugamba atya jagala olabe nikosa ebinta era mwene njigisa amazaalibwa ga tata wange ekirabo kisingayo kyenjagala okumuwa kakati amazaalibwa ga kitaawe mbu gaali gatuuse era taata yali amusuubiza mu ku kirabo ky'amazaalibwa kyagenda okumuwa agenda kumwanjulira mukazi gw'ayagala ogambye otya kweni simayina kumanya n'ebyamazaalibwa sijja bigendako ekyokola kyatamanyi yamugamba tosobola kusazaamu ekyo kyewasuubiza kitaawo tomanyi olunaku luyinza otuuka olw'amazaalibwa kitaawo nuba ngaosobola omulaga omukazi Costa nga akomyewo kyokka ebyembi muzeeyi ali eno yayamba omukyalo ono omukazi akaaba kimu nti ensi emutamye ate nga n'omujjanjabi agamba tolina kufa yamugamba togeza niwogera ku kyokwagala okufa ate wano waliwo abaagala okufaako ennyo nkweni ku nsi kuno tekuli baagala bantu nkweni munange siwe ebitowe biri nange kennyini nagambye mukazi gwe kankufeeko nkulabirire kuba ndaba emyaka gy'olimu gyekuba ni gyejange gyennyini abantu betulina okulabirigana muzeeyi naye puresa alinga emuluma kubanga yabeeranga yekka mu nju nagamba kyonna ekikulu bwe bulamu ye Matiya Sali ono esofi namwanje kati ng'oli amugamba muzeeyi amugamba ndi watomerwa emotoka neekuba emotoka yakutomera naabe wamwe tobamanyi talina n'omu kuwe waabwe gwamanyi kati muzeeyi amugamba ndi nze nsobola okukulabirira kibola omukyalo ono abadde akaaba agamba takyalina nawe akubeera ono agamba wabeera wagazi zikiriza nkutwale n'agamba ni Costa nze nsobola okukulabirira Costa nze kankujjanjabe wonna bakusiibula enja kukulabire nange embeera nzeka nange nzigweko ennaku eyo owulidde mudaage toddamu kwogera bigambo bireeta baziga putaake enfirimu egenda mu maaso kakano oluvannyuma nga tudde wahana birowooza alina bingi ali naabirowoozaako kamala bagenda kukola ntya ye Rachel Mutabaazi nini omusajja ono yanzala wa bannange nini ate nze nali mpulira nga mwagala kale twagenda kukola atya ya rabbi ali wano abirowoozaamu nga ni Mukama Katonda efirimu egenda maaso kakati nno kirabika nno ssebo yafuna olubuto oli omwami ke yakiikanga Henry olwo nno omulamu wamukyalira nnyo ennaku zino
kati abadde azze kulaba ku mwana waabwe muganda gwe yaleka kati ng'asooka mugandi mbadde njagala mu mwana mutwale mulabirire kirabika okulabirira omwana ono kireetedde omwami ono okuba takyasobola genda maaso nakola mirimu gye mu budde takyasobola kukola kuba abeera alabirira mwana yamugamba mirimu gy'ogigenda kwonooneka banyala omwana mumutwale n'agamba ekirungi tebankozesa n'agamba naye munange wenna okyali olinga omugwisiro olinga omusuulesuule n'agamba tujja kulaba kani embeera tugitereeza era ekigendwa kyali kyakuwangana na mukozi alabirira omwana saako n'engoyo zigolola katumala okufuna ekyemisana yamugaa soke tufune ekyemisana oba tulye mufenna leka naawe abadde azze kulaba mwana naye ono kamugaanidde nedda twalima tulyamu fenna tomala gagenda otyo ni kale ne maama mwana ono sajja oba yabaaki efirimu egenda maaso kakati n'omukyalo ono bwe bamusiibula mu ddwaliro muzeeyi yamutwala ssebo mukazi yagamba nze ensi entame sina na gyenzira kati abeera wa muzeeyi mukulu munne amukuuma yamugamba nze ngenda kukuuma aye muzeeyi yalinga mulwadde nga ne puresha emuli bubi naye nze tonkwatirira ngene nawe obusungu bwaki yamugambye okuva lwe wajja mpulira essanyu era obulamu weebule ekigambo nedda tekimala n'agamba nze nagamba saagala sikwagala nze sijja kwagala abasajja muli bayaayi nze abasajja mwantama ngini abasajja bakutama kosita siriimu kosita leka kumbalira mbasajja ababi ate kosita kosita amunonte bayidde musajja naye gwe nebuli badde gwe kakani oluvannyuma muzeeyi yajja ng'amuga ebintu bino biwangaazizza bulala ngenda kujja na mwana yeka kati pulaani y'amazaalibwa muzeeyi naye agamba alinawo ka surprise lirwe nali ngendako kati ng'amugamba nti gye nalindaga trip omukazi yagitwala yali amusuubiza nti ajja kujja ku birthday amulaga ekirabo ky'omukazi gw'ayagala naye omukazi ye yagenda bweru mbu tongamba nti yanobye naye gundi gwe ebintu bino ndaba mwana wange omanyi omuzadde aba amanyi omwana we alaba alinga alina kyamukweka omukazi tabanga yanoba kuba kati nange nga omukyala lwakuba nti nabakukkiriza muzeeyi taagala kwabya byama naye alina kyalina ekintu kye naye tekinnakkiriza mu byabufumbo oyo alinga amugamba nange ennaku zino omusayi gutambula tegukyesibanga luliko ni kale taata nja kuba nkulaba muzeeyi naye alinayo ekizibiti kye naye tekinnakkiriza kakati noono aba ali awo tewaliwo kyamaanyi nekikumpisiza yamuyita mulamu we anyway ekikumpisiza kiri kimu kali nga mugaluwo ekiriwo omanyi njagala kutwala omwana wange wataata amulabe kati nkusaba onkolere eki wulira asaba mulamu wa muyambe bali njagala tugende gwe nga maama w'omwana wange yali yagamba maama taata we nti nja kuleeta omwana ne maama we naye tayagala mulimba kigenzi wano kati ayise mulamu akimugattirewo tekyabulabe kiti Edward ddala taata osinga kizuula nti sinze mutuufu ogenda mugamba kati olaba wali kizuulira nze nja kumaze okufuna solution ogenda the question wuyo tugenda ddi mulamu asazewo nakimugattirewo kono tewali buzibu kakati nga tudde wa taata ali mu kulongoosa waka yamuwa emirembe gyonna
kyokka bannange tugenda ku pateo kati azze ne keeki bintu biraga pate kati yamugamba eyo keeki gyendese yegwe pate okusobola omukyala gw'enjagala yamugamba keeki gyendese gwe pate n'okwaniriza mukamwana wange kyogamba hema ngambye yakomyewo era batiwa ekiwunga kirungi naye ono ayogera n'ono sebota okusaba okusumba maaso ga mutabani kakati mbu mutabani wadde taliiwo era ndowooza agenda kuleeta mukazi we mbu omukazi yali taliiwo n'omukazi yakomyewo kati mbadde njagala bwe bajja musabe nkuwase mugenda mukwanjulayo nga gwe mukazi gwe njagala okuwasa mutabani wange akumanye goyini kale kolina ggwe neeraba emyaka egikayanira ebyakabi kakati nogenda okudda eno ono omukazi watwali wano aba ali awo yava afuluma ebirowoozo alina bingi kireka afuna olubuto kati waliwo eyakonkona kyava jjaggulewo kyava ayingiza emmotoka efirimu egenda maaso ala baby ngeni baby sasa kunda ngato sino okwana bitongolete kali sabo omusajja akomawo baawe ng'olinga atasanyuse nti nkomyewo abantu bakomawo ne bakuba amasimu nze kati wandibadde oŋŋamba nti ojja maka gaagano munnange wagandikamu gago ate nyinza ogagaana bw'oba oyagala jangu iye wini katonda watu neliniigina nelidda munda mukazi yanyiiga mulesebwa ebbanga ddene nga ndi ku kyeyo kati ye baneisimaina kumanya oba busungu bumuluma lwakuba nti nduddeyo ebweru naye wenna amugamba nti mubazungu bansiiga obulwadde kakati no naye ali enabirowoozaamu mu bazungu gyava yafunayo sumaama amuluma agenda mumugamba atya kakati netudde wataata enule uno ayingiddewo aleese ekyuma nawe bamuyita Mirembe Florence bane wano we wataata oba nenga yeyisanga mu cowboy we taata wange wa mulembe guno oguliko katonda ati ogenda mulaba ye mulamu kakano ogenda okudda eno na azinzeko ebintu agenda ate oli kuki togenda munange togenda nkwagala ate nakulekawo nenkusuulirira ekyo nakiraba negwe njagala muneetonnobaako mweni kati wandekawo nzeka wangi mweni wandekawo nzeka abantu enswa ne bagitta mweni abantu enswa bazitta zagwa mu nvubo ali lubuto munange sijja kubeera wano okuswaliza bwereere lubuto nalufuna tuliwo ngenze kweni hana sooka olinde wakola ensobi n'ofuna olubuto mu nju yange n'ekyo kireke eyo ne tuvaayo kakano taata aleeta embooko ono ate olwalaba embooko taata no yatusoose oyo ye kosita gwe nagamba ono ye mukazi gwe mbadde nkwanjulira era muwasa leero kakati nolaba amawano oba kano gwe bayita amawemukirano kyova olaba okwanjula kintu kikulu nnyo okulekani abantu bawona amawemukirano efirimu egenda mu maaso kwini taata bannange
taata omukazi ate wampita manje oyo ye muka mwana wo osooka n'otunula taata wakola ki bigambo kikosi by'omugamba taata kiki kye wankolera omukazi atuuka okuba n'ebigambo by'omugamba abiwulira n'osinga nze kati ate ono ye n'asoberwa kosobola byonna bingi byayo batamusobi yeetonda kibangirira okola nsobi naye naawereka tosobola kuddira mukazi ali myaka gya kitaawo batamusobi yoyo gwenjagala taata ononsonyiwa azze ne mulamu we naye ku kosita ataama laavu ye yali yasibira ku kosita kwe yalookingira taata mukazi mwagala oyo taata temunkwata mu liiso mukazi mugambe muyagala kosita ddeeka mwana wamuggyako amabeere tayonka tegannamakukuta kati omwana ayonka n'ekirimi efirimu egenda maaso yeetondera omukazi mukazi naga katonda bwattu nze bwendaba omukyalo efirimu egenda maaso ate saagala taata saagala onkyakalanye tongamba nti olaba mukazi woyo mukazi wange yamuzaalamu omwana salawo gwe ku mwana noono oyagala kiki nze kitaawe omwana omulaba omujaamu oyo nze mbadde naga mutima ngukuwadde yali amwereddeko n'ennyongeza ya nkizi yamuwa omutima n'enkizi bini bannaye kosita bannange laba loosi laba okuswala efirimu egenda maaso laba okuswala kosita baako kyoyogera yatambula butambuzi kosita ngeni wairinda kagwe ngene ndaba yalumba kakati noono naye ali mu kwegayirira namuga munene nakuleka wano naye nange nalwala sirimu sumaama ngeni omuzungu yalina sente naye nga alina byombi omuzungu yalina sente ne sumaama kale weyano na sente sumaama namwambala kati why did you go without it bansonyiwe naawe era wagenda without it omusajja gwolimu amagezi nze enviira kyokka nno ye ali lubuto naye ali lubuto ono yafuna lubuto yasigala n'oli yafuna sumaama yagenda kati oli amwegala mga togenda afazadi tubeerewo natukoze mukwano ono omukazi kye yakula bwadduka yetunga kiso yetunga bwetunzi bano bawula oli akuba mulanga yekuba ekiso yekuba kiso katonda watu mukazi yekuba ekyambe yejanjawaza ddaali ngeni bana nkosita onkoze eki mwana wa maama yakanda mugazuukuka ozuukusa yebase kosita yatema bannange kale no muzeeyi yatunula waliwo ebintu bye tulina okutunulira mu nsi n'obwegendereza okusobola okwewala results zaabyo era kosita ebintu sibyagenda bulungi efirimu egenda maaso twagala kumanya bigwerawa ono yatunulira kitaawe
neno tata neto munenya chomanyi wamikira tata toyina kyomunenyeza naye naye yalonda muntu ali myaka gye kati ono yadde eno n'abirowooza musajja alina embwa yeekatwe ngene nange nafuna olubuto naye obeerawo otya n'omusajja obeerawo otya n'omusajja ono ng'alina embwa yeekatwe bwetoloka mu kikomera naawe neekuluma musajja watu oyo abadde akomyewo amwetonedde namuga atondekaawo afazaali nyima omukwano naye nga abantu tebatugedde nti twayawukana yamukwatako wange wabula yaluma ono nemukyusa ne langi bambi muddugavu kamala embwa eruma esiriiza kyava amugumya kakano oluvannyuma seera byayetoloola yamuyita kani nga mugaa kiki katamanyi ono engeri gyamuyise mulamu wo mulamu yamuyise ku speedi ya kizungirizi mbadde manyi mwana mulwadde ate nkusanga weesimaati nze kani nga mugambo ekimanyi nti omuntu aba akina ayagala kwendi bwe kiri kakati yamuyise nga ayagala mulaga mukazi kwendi okundaga omukazi kindeetera ennaku eri nonzijukiza ennaku ya sisita wange yamugawo kimanyi nti oli maama w'omwana wange kweni era ndi maama we lwakuba sinze yamuzaala kati kikyoliko yamugamba ndi omwana wange yeetaaga omukazi anaamukuza amulabirira nga nnyina kweni kakati mumpe mutwale omwana wange oba oyagala mumukuze mulabirire kweni omukazi agenda omulabirira muyina kati oba wafunye omukazi ate nze ompitidde ki onjagaza ki lwaki ompise ondage mukazi wo kati nga mugamba omukazi aliwo oba oyagala kumundaga mundaga ekyo nakyo kimanya ne mukazi wo wazizaawo mu kifo kya muganda waffe mukazi mulungi mulungi muwanvu mugogoofu wasimbo ngeni oyagala mulaba ali maaso gange ali maaso go ono naagenda omukyalo oyo omukazi gwenjogerako ali maaso gange naye nno bannange ssebo mulamu naye yali mulamu mulamu yali mulamu kyokamula amazima gali nti njagala kuwasa ogambye ki ate nga kirabika nno kiri siriyasi kiri mu bya ddala oyagala kuwasanze ennule waliwo ekikubi okubiddwa are you being sadad as in sadad are you sadad nagamba ndigwe gwenjagala ekyaddala yamugaa abeera ekisiriyasi ebyadda toyinza kungamba ninze gweoyagala yamugaa ninkwagala kati nga mugamba watandika ddi okunjagala kubanga ebbanga lina sisita wange yabaddewo nagandi buli kimu kiba n'ekiseera kyakyo sisita we yagenda sikyamuzza naye ate oyinako eyo ey'enjawulo gye nakulabamu lwaki tugenda maaso n'okuliisa kino nga tekyalabika nti naawe kenyini osobola okulabika ni sisita wo obeera nga waba taliiwo munange sisita wo ayinza okunyiiga bwenfuna omukazi ebweru nga bw'oli ate nga naawe onyirira nga nkuwe njakukuba saagala kuneesiriwalizako nno ekyali kyamulemesa okufumbirwa alabika yalimu olw'amagye ani gwogamba mbu oyagalayagala no nnimba limba omanyi asajja meka baakannimba omanyi asajja baakannimba nti banjagala
ate omponye oli kiddamu nja kuba judo weeyogeza ddamu weeyogeze nerimukanga n'atya muntu n'oyagala oli ate omwagala omugamba omwagala ataliiwo yeebuzaabuza linga agamba nti ate okumwagala nakola nsobi ate ng'okwagala Katonda yagamba yagala gweyagala kati ate ne gweyagala mwatulire namwambalidde nkimugambye mwagala era ng'ataba ye maama w'omwana wange asobola okubeera maama w'omwana wange mutuufu noonyeza omuntu asobola okujja mu ngatto teri ayinza kuleka ndi ajja mu ngatto za kosita okujja ku ggwe leka kunneekalizaamu nze nvaako sendeka amaanyi galiwedde oyinza okulwana n'omwoyo naye ogenda owulira nga amaanyi gakuwedde nze nvaako leka banno kyokka okaabya banna amaziga mazima mpulira saagala nakukwata nako owulira akabugumu owulira akabugumu owulira akabugumu gusajja gwe guwulira obuyaya nnyini olimba tonjagala ebyalaavu twamuleka mufunziza abadde Salimatiya nga tatenule Serunya Kadwanesti fiance wa Namata Mauso Saidi ng'omusawo songa namanje Sofia kuzanyide ngwa Costa songa Mirembe Florence yabadde mulamu tubagala nyume nabagira bina Uganda ne badde vamo Marash Film Production akume